Olwaleero olw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, abakkiriza mu Bayibuli abakkiriza nti Yesu yafa ku lunaku olwokutaano lwe baamutta, ate ku lunaku olwa Sande olusooka mu wiiki n'azuukira. Era abamu ku mmwe mubadde mu masinzizo ag'enjawulo, obubaka obusinza okubuulirwa bubadde bwetooloolera awo. Waliwo gwe nawulira akukkuluma n'agamba bayinza batya okutta Yesu ku lwokutaano, ate bano baba bakulu ne bateekawo okusaba kwabwe. Muyinza mutya okuddira Jjuma ne mugissa ku lunaku lwe batta Yesu? Kabanga akabonero akalaga nti muli basanyufu nnyo kubanga baamutta. Naye kale tuli wano, buli ali wano ayogera nga bw'alaba okusinziira ku nzikiriza ye oba ku ddiini ye. Bwetyo tugenda okutambula mpaka essaawa ebbiri we zinaggwerako, ate olwo tujja kuba tukuta. Tugenda kwongerayo okusoma okuyigiriza kwe bali mu kuyigiriza abakulu bano bonna bateredde, naye ng'ajjukira nti waliwo olunaku lwa Gandaalo, ate amu ku mmwe muwulira buulizi nti Easter, Christmas. Kale nga bulijjo bwe tukikola nga tetunaba kugenda bye tubadde tusomesa, tusooka ne tutunuulira olunaku luno, naye bano bennyini be mulaba muno, bano be mugenda okuba nga muwuliriza bano. Nabo bennyini era olunaku luba ku lubeekubye empi. Ojja bawulira ng'omu agamba nedda tafanga, omulala ng'agamba nedda yafa, omulala agamba simanya ate yafa n'omwoyo n'omubiri byonna byafa lumu, kegamba biri awo. So mwetaaga okuba nga mubimanya. Buli omu alina eddakiika emu, leero ngenda atandikira wa chairman. Chairman yagenda okulya empanga era ngenda kusaba kamera emutunulemu bulungi. Abali ku Impact FM nammwe tubaaniriza okwetoloola eggwanga lino. Abali ku Impact FM Masaka 1.5, Impact FM Kampala 98.4, Impact FM Jinja 1.6 ne Impact FM Mbale 1.3.7. Mwebale kubanga mutweyunzeeko ne ku Dokisa app saako ne ku www.imc.ug. Chairman n'eddakiika emu, lwaki aba Seventh Day temujjaguza Easter? Nkwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama yeebazibwe atutuusizza wano. Okufa kwa Yesu Kristo singa teyafa, obukristaayo bwali bumaze okufeebwa. Ne waaliwo omutamanya ŋŋamba Allah yamutuma n'akola omulimu gwe, era bwe gwaggwa n'akuba takibira. Bamaze okutta omutukuvu Yesu Kristo ku musaalaba, era nga bwe yagamba yamalamu ennaku 3 n'azuukira. Obuuza ti lwaki temukuza aba Seventh Day? Kuba si kiragiro. Kinyuma bunyumi okukola ekyo ne si kiragiro. So abakikola bali mu kunyumira bunyumiro. Sirowooza nti Katonda anvunaana ne Yesu nti sikuziza lunaku lwa amazuukira. Bamulumba bali mu kusanyuka mu busanyusibu. Yatugamba bino mu bikola olw'okunzijukiranga. Buli lwe munaakolanga ki okusembera. So tujjukira. Ekirala, enjiri siina bwe njibuulira ge tuyita enjiri eba etegeeza nti okufa kwa Kristo n'okuzuukira kwe kulimu amaanyi agasonyiwa ebibi. Simple matter. Kati ebyokujjukira yazuukira teyazuukira tebakitukutuma, n'olwekyo tekijja kuba akuze naye tebakitutuma ffe olw'okubanga tuli ku mulimu gwa njiri. Oluusi ekyo tukireka. Haji alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako mwena abatulaba n'abatuwuliriza. Nange nyongereza ku kigambo kya mukulu Kaaya kye bamubuuzizza, era obwedda gwe mulimu gw'endika eyo ng'oli omubuuza omanyi Yesu lwe yafa, omanyi lwe yazuukira. Abantu 100 ku 100 amazima tebamanyi Yesu lwe yafa, tebamanyi lwe yazuukira. Naye nga balidde amazuukira. Ng'ate bagalikuza.
bali happy nnyo bagakuza era n'ekigambo ne bakitwala mu maaso naye abantu ono Kaaya bw'agamba nti tebateekwa kibuulira tebakibatuma bakola nsobi kuba kati abantu tebamanyi bali aba Seventh Day bakola nsobi abantu bonna tebamanyi nti yazukira ku luno tebamanyi nti oliba omubuuza Yesu yafa ddi tamanyi eyo njiri nnyo yafa kulwa ate gwosoose kinyweza nti singa teyafa kyanywezezza ate tayagala kibuulira abantu ekyo kikyamu situnywezeza olunaku lwe yafa si mwe muli obulokozi okufa kwe bwe bulokozi olunaku Yesu lwe yafa temuli bulokozi njigirizaayo oba njigiriza ya bu Seventh Day nga bw'alaba so si akiriza olunaku Yesu tondya kimu omukazi yaleeta amafuta n'agayiwa ku bigere bya Yesu n'amusiimuuza n'enviiri omusiraamu gwotegeera ebya n'agamba kino kinajjukirwanga oba ekyokuyuwalira amafuta bulira kati gwe leeta bwino nga baga ojjukiranga okufa n'okuzuukira anti kale bano be basiibye be bamanyi ne Yesu obulokozi tebuli mu lunna buli ku Yesu yafiira ku in fact tebuli mu musalaba kale tebuli ku lunaku lwaki tebuli mu musalaba lwaki abantu tebamanyi Yesu obutamanya babadde balaba omusajja ataddeko enkofiira ababuuza ebya Yesu ne bagana no tomubulira byaffe Sokolinde Kaaya kyogamba nti obulokozi banga tebuli mu musalaba kati omusalaba ekitegeeza teguyina mugaso mu bulamu tukiriza musalaba tukiriza Yesu yafiira ku musalaba. What do you believe? Okay. Nze tombuuza public mukkiriza Yesu eyafiira ku musalaba oba mukkiriza musalaba byombi so bwe bakkiriza Yesu omusalaba gwate gulina mugaso kuki so omusalaba tegulina mugaso Yesu kwe yafiira si kwe tukkiriza naye tegulina mugaso kikolimo nga yakutuma n'okutuma omusalaba kikolimo n'agamba buli omu yeetikka omusalaba Sokoli omusalaba kikolimo nze Yesu gwe mbuulira yafa omusalaba naye sibaba timukkirize omusalaba Bayibuli egamba mukkirize Yesu eyafiira ku musalaba so omusalaba si important Yesu yennyini yali important. Okay. Yesu one ali important. Singa omusalaba guli tegwaliwo yandibadde afiira ku ki? Bulijjo abantu bafiira ku ki? Era lwaki Katonda bwe yalonda afiireko? Tewaliwo ebirala byalina kufiirako. Byaliwo. Naye omusalaba yali chance kubanga baali bafugira abaali bafuga ye yali enzita. Singa yali mu mulembe guno twani mutadde kalabba. Hangamani n'akuba. Katonda omulamba. Owejjokolera. Nogwetika mwagwetika nemugutambuza nemukomerera bano ono ate tamanyi ono gwe bono numiriza yegwe ate wandewo okuronga eddakiika yo yiyo wejjokolera sebo neyanzanyo neyanzege olw'omukisa guno okumpeereddwa abaganda bange abaliyo mwenna abagoberezi ba Kristo abakkiriza mu Kristo n'abantu abala mwenna mbaliriza eggulo lwa leero n'enjozayoza mwenna abategeera amakulu g'olunaku luno. Bw'osoma mu kitabo ky'omubuulizi essula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku nyiriri olw'omwenda lulaga ebiseera buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Kakati mu Kereziya tutunuulira Yesu yazaalibwa era singa teyazaalibwa najjanga muntu ekyo kyali kiseera kiyazaalibwa nga balabo ne bazaalibwa. Ate mu nsi muno fe tutunuulira ebiseera bwe tuba tutunuulira waliwo okuzaalibwa, waliwo okubeerawo, waliwo okufa, ate yo n'okulamulwa n'okuzuukira n'okulamulwa. Naye
season zino nga bwe tujja tuziraba Yesu yazaalibwa n'abeerako omuto n'akula n'atuusa ekiseera kye emyaka 3 bwe gyawera ate mu myaka 3 n'akolamu ekyenjawulo okutuuka okufa. Naye ssebo bino byonna ebikolebwa kirwa tutunulira ebiseera nti obunabbi obwajjanga bulangibwa bw'otunulira mu Yokaana evanjiri ya Yowanna oba ya Yokaana waliwo yatukira n'abaga nti weewaawo mujja kungerera olugero olufaanana bwe tusula eringa yakubira naga nti nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu n'omwana w'omuntu alikola ki bw'atyo bw'ajja okuwanika era naga nti omujja kugamba n'okuga nti weewanule ku musalaba weerokole naye nga byonna byayogera tebalina kye baliwoozako nti birikola ki birituukirira n'atambula emyaka. So kati kyenva nga nti Kereziya ejja ekuuma ebintu ebyo bituyambe ddala byali okubanga Abayudaaya mu budde buli baali bava mu bununuzi ate tutunulira obununuzi buno obwa Yesu bwe yaleeta bwennyininyini bwo butusigira ekifaananyi ky'Abayudaaya kye baavaamu eri ekyali ky'eggwanga eritya erimu. Olw'ensonga eyo nti omusaalaba twatandikira mu nnaku 40 tetusiiba okutuuka lutuyingidde mu kunyeenya amaki amatabi ne gaggwa ne tutambuza ekkubo ly'omusaalaba bwe twamala ekkubo ly'omusaalaba ne tuyingira amaki amazuukira ate tugenda kugakuliza ffe mu Kereziya tugakuliza ennaku 40 okutuuka lwe tubala period nti Yesu lwe yalinnya muki mu ggulu. Katulaba nti mu ndagaano enkadde mwalingamu feasts nnyingi nnyo naye byonna byatuukirira mu Mukama waffe Yesu nti ebyo ebyali ebiweebwayo eby'empeke eby'embuzi biki eby'emikolo gyonna egyakolebwa bw'oba osomye bulungi tawuleti yonna oba endagaano enkadde kulaga nti byatuukirira mu ye bwe bifundiikirirwa. Awo nno ekitwawula wano nga tukuŋŋaanye ng'abagobezi ba Kristo bakiyita doctrine, enjigiriza. Kati enjigiriza olaba nti muganda wange Omwadventi twawula enjigiriza. Ojja kusiŋŋaananga n'Abapentekote abamu twawula enjigiriza. Ojja kusiŋŋaana n'Abaorthodox abamu waliwo doctrines ezo bwe tuba tusimbye obwo buwandiiso obuntu obwo mu ngeri gye tuba tulabyemu ensonga nga bwe tujja wano nti buli muntu alina enki bw'alaba. N'olw'ensonga eyo Ekereziya yo omusaalaba mukulu ne Yesu mukulu era n'obubonero kyeva ebukumba. Kati kansome olunyiri lumu eddakiika noza teyawedde lumu luli wano luli mu ssula ya 5 ey'Abaloma luli mu ssula ya 4 mu Baloma Pawulo ng'abategeeza baatuukamu enjiri eno yagamba olunyiri lwa 24 kandandikira omusobi nti kyokka ekigambo ebigamba nti yabalibwa okuba omutuukirivu tebyawandiikibwa ku lulwe yekka olwa 24 wabula eri ne ku lwaffe naffe abakkiriza oyo eyazuukira Yesu Mukama waffe wabula ne ku lwaffe ffenna abakkiriza oyo nti yazuukira. Yesu Mukama waffe tulibalibwa okuba abatuukirivu olwa 25 Yesu oyo yattibwa lwa bibi byaffe n'azuukira tulyoke tugibweko omusango. Olaba nti byombi bikulu. Singa teyafa tewandibadde kikulu, singa teyazuukira ebintu byo byokulaba mu Kereziya tukuza okubonaabona okufa n'okuzuukira. Ekyo kitambula nakyo tutambula muti mulimu okubonaabona tunalengaleko olw'omusaalaba then n'afa n'azuukira. Kyova olaba Yesu bwe yazuukira yasooka kubavunaana olw'obutakkiriza abatume nga mangalinaaga nti omusajja akoze eki. Kati ojjokolera obwongo okyabutabudde kyogamba nti gwe Yesu okufiira ku musaalaba guli kaya akiyita kikolimo gw'oguyita mukisa gwennyini era we wali amaanyi gange tandise okulaba Yesu abenjawulo awo wali ekyama kyennyini nti okuswazibwa bw'atyo okuyambulwa bw'atyo okubonyaabonyezebwa mu ngeri esingayo okubeera eri Hudu ogwo nali nsomako luli kituukirizibwa wano kubanga kyali kiteeketeeke. Awo waliwo ekyama kyobalaba ku lwokutaano tuluyita na luki olulungi oba olutukuvu. N'olw'ensonga eyo nti bwe nzikiriza nti enjigiriza mu ngeri gye tuba tuyigiriziddwamu twawula nnyo kyobala nti nino ndusomye nti kyamakulu nnyo nnyo era kyobala nti fe tuga nti bwe tugulumiza omusalaba si buti
wabula tulaba nti Yesu kwayima okufuga n'okuyigiriza era mu Efeso bwe yali abandika yabaga nti Sitaani bwe yamwambulira obwerere bwonna n'amuswaza n'amuggyako n'ekiki n'obuyinza n'olwensonga nti enjigiriza yetwawula neyanziza wamaggwa akkiriza nti Yesu tebamuttanga babuuzeeko audhu billahi mina shaitani rajim amanya gange Sheikh Abdul Qadir Zisabusolo akwelyo Siba Emanju jobe wemberawo mu Kipamba obera mabega wa bala etundo mu Kipamba abokumunji abo nabona abo Kenya omugenzi wa Kenya abachawo nchalo yo nkutumidde nnyo nawe mwami Kabalasi munango badde otaddemu kubanga mbera mbatamivu berera akulya nyanja sikulira kubanga nange siri mutamivu ne bazannyo muganda wange Godi Tata Junior ne Mama Latifa banna munkoze ekigambo kirungi badde nfuluma bwenti Mama Latifa naleto nakuwa Easter Olusiani lubadeko sausage lubadeko atenduliddeko ndivunise buvunisi sebota munnange ganange Godi webale kutuletera Mama Latifa mwebale nnyo kungabula Easter haja inogenda sombake mirembe hizo kabizi nze saanikiddeko busani konna bakebera oba wanogenda kuddayo kebere naye ati kakati ekyo mukisajiki Godi ne mutabani waffe bo ate ye Hajjati ate Mama Latifu ate ye Hajjati Nuru kakati bo bakuziza Easter kakati Easter Mama Latifa ne Latifa bo bakuziza Easter de Godi obulungi akatuso kale Mama Latifa tali akachi kambuze singa Godi bucha kwa kizibu nyo kusanga Godi nga tali ambizi singa bucha nagamba ati Mama Latifa nsaba kunfumbira sika embizi kakati Mama Latifa bakuyita kantu Mama Latifa mulabide banga dene we mukyala wafwe banga Godi fana tukulu bakajja bonga agana kakati Mama Latifa agana mulaba agenda okusala sola yasu sola temaga ni agana muna magani agana era kama tisibo Godi olesa akasolo kadastagafurullah alazim alladhi agayesa kafuruza nagamba tisibo Godi ti ebyafu ebikomyawo kati Godi yekengereza nnyo Mama Latifa era Mama Latifa webale nnyo amasebo agani yange njirabi wabula nebaza nnyo kanisa oba Kereziya y'Erubaga mukoze bulungi nnyo era ngoberedde misa ya mwanga bwegenda olwaleero naye mugenze ne munkolera ekintu ekikulu okujjukira Bishop Baharagate Bishop wange mu Kiwunya Our Lady of Fatima era okumujjukira Baharagate senga kibadde kinange nandi badde nzija mukumusabira Bishop Baharagate nze ne Pastor Musisi ekagula Bishop Baharagate tubadde malusu dokoli ne Pastor Musisi kale Bishop Baharagate munnange Katonda akumuze mule yakutwala era yakuleta kunsi era yakutwala Kereziya y'Erubaga subire togende yo kuntana yo musiramule kuba goyine enjigiriza y'ekiyisiro makolo buza bakubudde balamusiza kumwena abafula bana batuliriza era abantu berusazawo Madi Maria mwebale kuli olunaku abantu abomunakulabye mumonna abekibiina kyabagayana wena waliwo omukyala namuddu awo nansana manyinaze naye nkubuuzizaako waliwo ekintu kimu kyenjagala mu bayibuli omwo bagamba nti Yesu abantu bamala omukomerera naye ababbi bagenda bawo omulambo ekiro abali ku siini bennyini kalimu abatali ku siini mugamba mubera omusajja yazuukira nga kiri mu bayibuli ekyo wakisomyedde gamba mulumba akibikule kwago abasirikale bajja ne babba omulambo ekiro gwa Yesu kale ez'okuzukira kwa Yesu kikyo nkisalizaamu ddala kiwe mulumba mulumba kituwe muwe gikimulumba kisomeewo mubuulire tikiri mu kitabo gundi omulambo bagubba ekiro abasirikale bennyini abaali gugundi bagamba ekibeera kyezo ky'amaanyi nekibba omulambo ekiro musamize katono nnyo waliwo byoyogera ng'ebituufu ne wabaawo ebirooto ne wabaawo
ebizuusi kakati ebyo wabiwulira buwulizi nabisomako yakubaka tubadde tugamba kimu kyokka oba ofuluma leetako olwaleero togenda kwogera tekirimu noonya bunoonya tekirimu kati kinoonye sirika kinoonye muwe bayibuli mugiremedde bayibuli mugimuwe tewali kireete toyinza abaali kusiimi baga batubyeko omulambo ekiro kati kireete ekyo tekirimu ate bakwaliko malaika bwekiri mu bayibuli bagamba batya abaali abasirikale baali boogera mazima bulimba mu bayibuli mwekiro mulumba mulumba yabakimulungula nditemwogera naye gambye omulambo makolo lindako kati ngenda kuwa mukwano gw'omulumba agenda kuyamba wali oganya omuliraana ng'ogamba emizimu gyo gidduka bw'omuliraana naye tegigenda kudduka kati mulumba kakuyambe iyo akusomera ebituufu bw'obulimba bw'oyogedde kati kakusomerewo bwe wasoma ne weerabira nti babba omulambo mumuyambe yasomawo naye n'asomawo bubi badde mugamba nasoma bubi ntya singa wadde wasomawo bulungi wandibadde okirina kaleke badogamba tewaliwo anti byoyogera bye bitaliwo kale obudde bwa mulumba kale bassebo ne bannyabo abatulaba ku Dream TV, BTV, Impact Radio mbalamusizaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza ate ne mbakulisaayo mu makuŋŋaaniro yonna gye mwakuŋŋaanidde abasobodde okukuŋŋaana n'abatasobodde naye kyemmanyi nti Mukama abadde wamu naffe ffenna mwebala okwekumira ku mukutu guno nze mulumba Isa Cyrus ndi mubulizi wa njiri ndi mulokole kizibu okutumira buli ssekinnoomu naye kyemmanyi nti kwebali abatulaba n'abatuwuliriza olunaku luno olwaleero nze ng'omulokole asoma bayibuli lukulu nnyo mu byafaayo by'abakristaayo abakkiriza ebyawandiikibwa ebitukuvu era bwe tulaba abamu nga tebakyetaamu tetubanenya kuba kyali kibaddewo ne tufuna endowooza zaabo. Ntandise n'olunyiriri lwa Luka 24 ntandise n'olunyiriri olusooka otereza kyamakolo kuba yedimulina kuwatereza byo kuba tekiriyo anti kati kyabadde ayogera tekiriyo kyetuyina kyengenda okusoma kyekiriyo ekyamakolo tekiri makolo tonjogereramu nsaba okuuma empisa osirikeko bunirako olunyiriri lugamba bwe luti ntandise n'olusooka nja kukoma ku lwa 11 ndi mwangu Luka Luka 24 Bayibuli egamba bweti ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu matulutulu enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baali bategeka ne bajja ne balaba ejjinja nga liyingirisibwa okuva ku ntaana ne bayingira ne batasanga mulambo gwa Mukama waffe Yesu. Awo olwatuuka bwe baali basamaaliridde olw'ekyo laba abantu babiri ne bayimirira we baali nga bambadde engoye ezimasamasa. Awo we baali batidde nga bakutamya amaaso gaabwe ne bagamba nti kiki ekibanoonyeza omulamu mu bafu? Bali abantu ababiri abambadde engoye ezimasamasa ezitukula tali wano naye azuukidde nga bwe yayogera nammwe ng'akyali e Ggaliraaya ng'agamba nti kigwanira omwana w'omuntu okuweebwayo mu mikono gy'abantu abalina ebibi n'okukomererwa ne ku lunaku olwokusatu okuzuukira ndi ku lwa 8. Awo ne bajjukira ebigambo bye ne bava ku ntaana ne baddayo ebyo byonna ne babibuulira bali 11 n'abalala bonna ndi ku 11. Malyamu Magudalena ne Yowanne ne Malyamu nnyina Yakobo n'abakazi abalala wamu nabo ne babuulira abatume ebigambo ebyo 11. Ebigambo ebyo ne bifaanana ng'eby'obusirusiru ne batakkiriza.
kati bwe mpulira kaaya nga takyetaba simunenya eriyo abaalabanga okuzuukira kwe tebajja kyetabamu kya busirusiru kati enzikiriza eyo yali mubali nga babaleetedde amawuli bannaye kino kyassanyu zisa busolo ng'okyamuse okulira yesu ng'azuukidde omutuse wayagala entuse wayagalira isa teyazuukira ye bimuyisa zisa busolo amawulire gatandika otambula bannaye omuntu gwe bakomeredde ne bamukuba enninga abaalabye ekifaananyi kyengeri gye yayisiddwamu tugenzeeyo ng'empisa yaffe abayudaaya tukole emikolo egya bulijjo naye taliimu ate n'abantu abatuwadde amawulire si ba bulijjo enyambalo gye bambaddemu ndala nnyo naye be batubuulidde batya nnyo kati 28 ye Matayo essula ya 28 era akiddamu kati twagala message eno naye ku lunaku olwa Sabbiiti bwe lwali lugenda okuggwako ng'olunaku olubereberye mu nnaku omusanvu lunaatera okukya Maryamu Magdalena ne Maryamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo batuwa amawulire agafaanana gali laba ne wabaawo ekikankana ekinene ku nsi kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu najja n'ayiringisa ejjinja okulijjawo n'alituulako olwokusatu naye ekifaananyi kye kyalinga kumyansa n'engoye ze zaali zitukula ng'omuzira bandifaananako nga bali ababiri era entiisa nekankanya abakuumi ne babanga abafudde olwokutaano naye malayika n'addamu ng'agamba abakazi nti mmwe temutya kubanga mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa tali wano kubanga azuukidde nga bwe yagamba mujje mulabe ekifo Mukama we yagalamira babalagana kifo taliiwo mugende mangu mubuulire abayigirizwa be nti azuukidde mu bafu laba abakulembera okugenda e Ggaliraaya gye muli mulabira laba mbabuulidde ne bava mangu ku ntaana n'entiisa n'essanyu lingi kati ndaba okuzuukira kwa Yesu ndabawo ekibayita ne bagwamu ekiddukano ebibiri n'essanyu kati nze olwaleero bwe mba nga nsanyuka olwa Yesu okuzuukira nze mbadde nsa mwami mulanzi nnyamba nze sajja mu puroguramu eno makolo gifuula wattu oba byoyogera tomanyiwe ebyawandiika nga tokyajjukira gye baabiwandiika bakuwosomewo singa tobiraba bwe tuba tulina bakuwosomewo toka olinde bakuwosomewo bijjeyo leeta bayibuli eri nedda leeta bayibuli eri naye singa agambye lwaki mumuvuguta agambye ye yasomawo gwe woba olaga kwawasomawo kwata nti bayibuli eyo emizimu tegijja kudduka ojja gisangayo mu ssabo tofaayo mukulu mulumba muyambe olunyiriro oluddako olusome lwe lumutta olw'abasirikale bali akyagenda gumiikirizaamu ajo lubadde lwakumeka wamaanyi obadde ku lwa 10 ku lwa 10 egenda ku lwa 11 11 kakansikanzirayo obadde ogenda ku lwa 12 okumye ku lwa 12 so makolo abasamize bakiikidde bayinza okuba balowooza bwe batyo nti babba omulambo gwa Yesu nziramu olw'omunaana ne bava mangu ku ntaana n'entiisa n'essanyu lingi ne baddukana okubuulira abayigirizwa be laba olw'omwenda Yesu n'abasisinkana n'abagamba nti mirembe emirembe Yesu agiwa abasanyukidde okukola ki okuzuukira kwe okitegedde nti genda mu maaso awo Yesu n'abagamba nti temutya mugende mubuulire baganda bange bagende e Ggaliraaya gye balindabira naye bwe baali bagenda laba abakuumi abamu ne bajja mu kibuga ne babuulira bakabona abakulu byonna ebibaddewo genda maaso si weewo genda ne bakuŋŋaana wamu n'abakadde ne bateesa wamu
ne bawerera abaserikale effeeza nyingi olaba enguzi ne bagamba nti mugambanga nti bajja ekiro ne babagamba nti ekikumi ekigabwa kati bajja ne bamubbamu ekiro omusamize owulidde nedda kati ng'oli ku byanguzi oli azuukidde n'okugeragera bano bajja beekolamu obukuukuulu producer tuwa olunyiriri olwo lubadde lwa 10 na mmeka 13 producer gitwe ku screen yawo ne bagamba nti wategeeze nyiri musamize kati toddamu kututawaanya alajja tutawaanya kubanga okuyiga omuswayo waliwo gwokuba mu kinunno musamize soma wali tasobola kusoma mugambanga nti abayigirizwa ne bagamba nti mugambanga bwegamba nti mugambanga kitegeeza si kituufu ekyo kyakuwaayiriza olwedde kyekisookera ddala ogamba mbu jjajja ayogedde naye nga tayogedde abayigirizwa be bajja ekiro ne bamubba ffe nga twebase kati obadde otuwakanyaki ekyo kye babagamba okwogera makolo kiri bwe kiti okuggusa ensonga yange mwami moderator katono nyogera gigusa mulongo kati makolo bw'obanga oyogera bw'oti kati ekitegeeza abali enguzi I'm applying this ekitegeeza nti abali enguzi basamize kubanga bw'oba ogamba nti olunyi olubanga lugamba nti mugambanga nti batudde n'okutuula mugambanga ne bateesa n'okuteesa eminati n'eyita tegeeza buli ali enguzi mu Uganda musamize kati saba gw'okulira abali b'enguzi 15 lugamba nti nabo ne batwala ffeeza ne bakola nga bwe babawererwa ate naye bazitwala ne baganda ekigambo kino mugende mu kibunye wonna ekigambo kino leero bannange nekibuna wonna mu Bayuda era n'enjiri eyo ekyagenda mu maaso waliwo abagamba nti Yesu teyazuuka eyo gye ndaga mulumba gusa ensonga tugende mu kummula ate bakaya bagambye batya soko linde mulumba yayogera mu nsonga eno ndabyemu ebintu bibiri ekisooka mubaddemu abatakisanyukidde n'abatakkiriza ebintu bibiri waliwo obutasanyukira kino naye ng'okitegedde nti kibaddewo naye ko n'otakyetaba n'otasanyuka kubanga bw'otosanyukira mbaga y'akaaya tekitegeeza nti embaga tebaddeeyo naye togyetabyemu bwete kubanga kaaya toyagadde mukolo gwe ne wabeerawo abaali batalina kukkiriza mu ekyo nti tekisoboka kati abo nabo tubayina nze bwe mbanga olwaleero nze mulumba nzikiririza ddala nti omukolo ogwo ngwetabamu lwaki gulimu ebintu bibiri nti okuzuukira kwa Kristo wetulabire ekkanisa ya Kristo ng'etandika okusinza Kristo okutandika wetandikira tewali akimpakanya wetandikirizibwa wetandikira nze wendabira mulekayigirize kuba nga bwendaba oba wetuukiririza oba wendabira abayigirizwa nga bagenda kuba Yesu yabagamba bwe nzuukira be pa Galilaya yajja mu nsi naye ekibatwalayo ki kumusinza Yesu asooka kubawa mirembe bamulaba ne bamusinza naye ng'asoose kubawa mirembe kati nze wano ndabira ddala nti abantu abakkiririza mu mazuukira ga Kristo ne bakyetabamu ekisooka bakifunamu ki baba banywegedde emirembe kati njagala aye mu nsonyiwe njabikkiriza ebintu bino abasiraamu ffe nga tulina okuzuukira kwa Yesu nina ekibuuzo ndyoke nzire ku kino nsonga eno moderator waali nekyemani oba wawunga puroguramu giveemu tugisobola abalala bajja kujja ababba ssente za Uganda gwobakulira ekyo nze nkikutadde ekisooka ndaba bino wammanga nti Yesu ono senganga teyagenda ku musaalaba yalifudde nga Muhammad bwe yafa
yalifudde ng'abalala bwe bafa. Naye nina ekyenjawulo ku kino nti omusalaba guno gulimu amaanyi. Kikolimo. Mpulidde ab'ekikolimo. Naye ekikolimo kino nakyo nkiwulidde. Naye Bayibuli bw'eba esinga. Nakyo kiri mu Bayibuli. Kiri mu Bayibuli. Nti afiira ku musalaba. Kyamateeka mwami Mulanzi nnyamba ku moderator. Kyamateeka 21:22. Bayibuli egamba nti omuntu bw'abanga akoze ekibi ekisaanira okumussa ne bamutta ne bamuwanika ku musalaba, omulambo gwe tegusulanga ku muti kubanga awanikiddwa ng'akolimiddwa Katonda. Kati nze njagala kwawula musalaba gino ebiri. Giri emeka? Kati wulira oyige. Omuntu bw'abanga akoze ekibi ekisaanira okumussa ne bamutta. Bwe bamala okumutta ne bakola batya? Ne bamuwanika. Omulambo gw'omuntu oyo tegusula ku muti kubanga awanikiddwa ng'akolimiddwa Katonda. Now, omusalaba gwa Yesu baamutta ne balyoka bamuwanika n'afa. Basooka kumutta ne balyoka bamuwanika oba bamuwanika n'afiira ku musalaba? Bonna kwe baafiira abasatu. Bw'oba totegedde kyensomesa sirika. Wano waliwo abantu bazisa busolo haji bakyemani bonna bayiga. Ababbi bafiira waggulu. Kati ekikolimo eky'omusalaba kiri ku muntu akoze ekibi. Ensi n'asalira omusango nti ekituufu yazza omusango ogwo. Kati bwe bamala okumusalira omusango ne bamutta okumala bwe bamala okumutta ne balyoka bamuwanika. Kati omusalaba gwa Yesu ekikola enjawulo. Baanoonya ekibi kya Yesu ne kikola ki? Ne kibula. Ekyo kimu. Ekiddako ne bamuwanika nga mulamu n'abeera waggulu nga mulamu. Tannafa. Ku misumali. Nga mulamu. Ogwo omusalaba gwa Yesu ne gukola enjawulo nti Katonda teyamukolima. Wabula abakolimi baali bantu. Yeerokole yekka. Yalokolanga balala. N'amaluso ne bamuwandira. Effumu baleese bamufumise. Ono yagamba azimba yeekaalu. Yeeyisa omwana wa Katonda. Yamenya Sabbiiti, takwata mateeka ga Sabbiiti. Awo bonna bakolima. Ekibuuzo ne Katonda yakolima. Waliwo alina olunyiri Katonda n'akolima. Kubanga Yesu yafiira waggulu ku musalaba. Ate olunyiri luno lugamba nti omusalaba kikolimo. Omusalaba gw'ekikolimo ye muntu akoze ekibi nga ddala kimusaanira bamudde ne bamala bamutta ne balyoka bamuwanika. Ate Yesu tebaamala kumutta ne bamuwanika. Wabula bamuwanikako nga muki? Nga mulamu. N'agufiirako. Kati bw'amala okugufiirako kyova Bayibuli egamba ffe kantandike 18 bakolisa ekisooka. Kubanga ekigambo ky'omusalaba yadde gyaliyo bwe busirusiru eri abo ababula naye eriffe ababula naye eriffe abaalokolebwa gemaanyi ga Katonda. Bw'osoma Olwabiri nagano kubanga Abayudaaya bano basaba bubonero, Abayonaani banoonya magezi, naye ffe tubuulira Kristo eyakomererwa eri Abayudaaya eyakomererwa. Eri Abayudaaya nkonge n'eri Abayonaani busirusiru, naye eriffe Kristo maanyi ga Katonda era magezi ga Katonda. Naawe nze bwe njaguza olwaliro njaguza olw'okubanga Kristo yafiira ku musalaba n'akola ki? N'azuukira n'atavunda amaanyi n'engafuna. Ntegerekese mwami Mulanzi. Kati aya yange gyensuubiza eri emu. Kankomewo wabule nsonyiwamu kamala okugyawo obulango buno. Nsaba busabi aya yange. Aya gitegeke ne Kaya ategeke okuwabula kwe kankomewo. Nange si. Ogenda wabula kigwe. Alright, tukiriza nti abasinga kumwe kati mumaze okulya ekyemisana naddala abavudde masinzizo nga gabalwisizaamu bagabalwisizaamu obudde bw'amasinzizo ago nga obuusi busukulumamuko musaawo 8 9 kyemanyi kati namwe mumaze okulya ekyemisana kyammwe mweteekateeka kugenda
ne mugamba nze nga bwendaba emala kuggwa tulyoke tuyiye ebirala. Sawa ya kitundu kya kubiri mu programu eno eya nze nga bwendaba, era essaawa eno gye tulinamu yokka tulina gikozesa bwetu tuwe tuwumulidde nga mulumba obadde olina aya gy'oleeta nga mulimu kyembadde njagala okubuuza olyoka obuuze bw'omala then ne chairman omulangira abawabule. kaakati akuddira mu luyimba lwono nataluwoomya naye bwe tuba twogera wano abeebweru batuwulira ate naffe tuyiga ku bannaffe. Omulangira ayinza okwogera ekintu nenjiga nyinza obutakkiriza kyakkiriza naye mbanjize ate ayinza okubuuza ekibuuzo nga ye naye ng'ekibuuzo ekyo kituyamba wano ffenna. Naye Sheikh Haji Twaha Lubo wagambye nti anoonyeza mu bakristaayo n'atamanya lunaku Yesu lwe yafa. Ekyo nze nakiwulidde omanyize akyogedde mwami Kaaya ne mukatoliki mukiwulidde. Kaakati ye twali agadde atuyambe ekyabakristaayo waba kinoonyeza ne kimubula Muhammad yafa lunaku ki ekyo nakyo ajja kituwa anti ajja tuwa olunaku mu byawandiikibwa. Kaakati ate nga ffe tulina nti Yesu yafa Friday. Era bwafa Friday kyova owulira tugamba Good Friday kubanga okufa kwe kulungi musingi mukulu nnyo ku bakristaayo, kikulu nnyo nti yafa n'azuukira. Kati bwafa Friday eyo baamuziika ng'ekyaliko Friday then n'azuukira Sunday ku makya Saturday Sunday ku makya very early Sunday morning. Saturday ayagala noonya Kaaya yali muntaana Rwanda bakyogedde atunuleeri yali muntaana simple matter. Saturday yali tennaggwako Mangudalena n'ajja kunda kyetuba twagala okumanya sagala agambye Saturday n'akutunuulira kuba Kaaya ajja kwogera ate naye ajja kikkattiriza kuba mukugu mu byo mu byawandiikibwa. Bagambye yagenda okwogera agenda bawabula buwabuzi ngende ku birala. Kaakati ye bwafa Friday tebaamuleka ku musalaba because sabbiiti yali egenda kuluma kutuuka ate ng'etteeka terikkiriza kuziika na kukolera mirimu ku sabbiiti tasula ku muti kwali kuteekateeka n'okuyitako weebali ebyo byonna biri awo weebali nyo biri awo. Kati mu Buyudaaya ffe Abakaayana wano abali wano ffe bakaddugala teyamala na nnaku ssatu simanyi biki byabano Abasiraamu nedda kituufu nti kati essaawa eno tuli wano enkya ne tudda wano ku ssaawa 3 atulaba wanajaga nti bano bakabeera wano ennaku bbiri naye mu ssaawa bwe tuzibala teziweze ssaawa nnaku bbiri kyekyo nkinkoledde. So kati njagala kumanya mwami moderator nyamba mu aya eno 19:33 lwaki njireese Abasiraamu bulijjo twabaga nti banneffe tulina mulala eyafa n'azuukira owammwe wama kataluuhu wamasalabuuhu tebamutta naye tekijjaawo nti teyafa. Kati ffe olwaleero tubanja ekintu kimu kale tebamutta ewammwe era tebamukomerera naye mulina aya egamba nti teyafa kitunoonyeze. Kati aya eno 19:33 mwami moderator eriwa nze njo mufiisa eyo gyeri nze njagala bujulizi buno 19:33 yennyini gwe bagamba tusooke tugisome eryoke mukuba mugiranze wasalaamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubu'athu hayya dhalika Isa bni Maryamu qawla alhaq alladhi fihi yamtarun. Aga emirembe gyali kunze olunaku lwe nazaalibwako n'olunaku lwe ndifa n'olunaku lwe ndizuukizibwa mirembe. Kati Abasiraamu mutuwe emirembe gyammwe gye mulaga
kuyisa olunaku lwe yafa nilwe yazuukira okuzaalibwa lwo balwina byonna babituwe kati mutuyambe nga tomala gakola kuwulira mbadde nsaba bwenti mutuwe mu aya olunaku abasiraamu lwe mulaga essanyu lyammwe olw'okufa kwa Yesu n'okuzuukira kwe musanyuka ddi ne mulaga essanyu kubaga emirembe webuuziza ku haji anti lindako ogenda kuddamu ogenda kuddamu kikyembuuzi soko kati soko sike linda moderator agabe omuzindaalo ko balina birawe baagambye tofaayo kati abantu obabuzaabuzizza n'ekibuuzo oli kyabuuzizza gwe kennyini tokitegedde oli kwogera bwogezi ddamu mulumba tofa haji sheek sirikako sooka sirikako leka babuuze ekibuuzo kiwulikike bulungi ddamu obuuze ekibuuzo emirembe giri kunze olunaku lwe nazaalibwa n'olunaku lwe ndifa n'olunaku lwe ndizuukizibwa nate mu balamu mirembe kati ekibuuzo ne kijja nze njagala ku bintu bibiri ndi lwe mulaga emirembe n'essanyu olw'okufa kwe n'okuzuukira kwe kubaga bwe nzuukira mirembe n'okufa mirembe twagiraba mu aya nga mmwe mukikola ate bakuwadde lindako moderator yagaba lindako yogera kati bakuwadde olwekyobola nti bano abavudde mu ddiini banokolamu akantu kebaagala nti akwekakuba owulidde naye ebintu bino sayidina isa alayhi salatu wassalamu yakyogera fil mahadi ngali mu ngozi oba kunaakadibwa ati ngamukutte kubanga bali bamubuuza nantukalim man haza fil mahadi tujja kwogera naye ali mu ngozi nga Mariyamu amaze okukola ki okugamba nti n'alaza eri omwana bano abasajja abali abakulu bagamba Mariyamu tusobola okwogera n'eri ebbujja eri mu ngozi ebigambo ebyo byayogerwa sayidina isa alayhi salatu nga muto aliko n'ekirira okulanga okufa kwe n'obulamu bwe bwonna yabiranga naye ebintu byayogera bibino audhu billahi mina shaitani rajim kala inni kana fil mahdi sabiya yali nga ali mu ngazi kana kawere Yesu kakati yagamba nti yafa ulira tewumbuka moduleta banga mulumba yakwadde fatiri basira twagala okunyanyula Isa alayhi salatu wassalam Allah wange wuno ali mukwogera Allah wange moduleta abakwadde nguzi nawe ngaji bawa bunakani abasirikali babayidai leo kyogere kati oddamu kati mtagala kumbulya kanshos kansama abantu bategere Yesu kyagamba kyenziramu ulira كان في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لوالدي ولا وجعلني نبيا سقيا وسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث الحية jagenda yamanyi okugamba wano nti zisabusola amanyi okutuvuga oba ekigaali kye bakitutwala leero bakitututtewa simanyi kigaali kyo kyekitutte naye kale tofaayo sirikako amanyi okusoma oluganda ajjemu nti kano kabakuba temujjamu kano kabakuba ddamu ekibuuzo surati Mariyamu anti mulagiri asome kyogamba tamanyiiwo sebo neyanziza obudde bwaffe bwotumanya sebo mukulu mulumba atubuuzizza emirembe Yesu gyayogerako agifuna ddi buli lwe tumwogerako mwe mukola ddi buli lwe tumwogerako ne tugamba nti Isa alayhi salaam egyo agifuna buli lwe yafa anti kati yagambye agira
lwe yazaalibwa lwe yafa lwajja okufa ne lwe yazuukira ne lwalizuukira lwajja okufa So, talina nzuukira bbiri kurani temenya nzuukira bbiri emenyo Haji, So, lwe yazaalibwa tofa Haji ali mu kuyigiriza lwe yazaalibwa ne lwajja okufa ne lwalizuukira kati Okay. mukikola ddi nga mulaga emirembe ensi nti luno lwe yazaalibwa nga mmwe luno olunaku lwe yazaalibwa tukola Mawuledi ge emirembe buli lwe tumwogerako ge mawuledi Tagambye Mawuledi buli buli lwe gayisa tumwogerako Isa lwe yafa kati lwe yafa obanga tafanga otyo buli lwe olunaku tumwogerako lwedifa Okay. Saddamadi yafa ati nti amaze okufa tulekese gwe ye Qur'ani Kale tuddeko wano kati ndigezaako bagoberera nga mwogera si buli okay? lunaku Nawulidde Mulumba ng'ayogera naga nti bulijjo Al-yawma. sirikako kino kisooke kigguke Mulumba yabadde atandika n'abagamba nti bulijjo kino kye tuwogera nti Yesu owaffe wa Bayibuli Mulumba ng'agamba nti mulala Mmwe ne mugaa nti kuwa y'omu. Korani ne tusoma Korani mu sura 19 olunya olwasatu mu esatu oba aya ya 3 tukirabye nti Yesu owa Korani yazaalibwa bwe yazaalibwa tannaba kufa yafuna emirembe yafuna emirembe naye tannaba kufa ate era tannaba kuzuukizibwa owaabano owa Korani owaabali bo bagamba yakola ki yafa n'okuzuukira n'akola ki N'azuukira. abo baba beebamu si wakuddamu kufa baba Bali beebamu bagamba- mbuuza kibuuzo baba baba beebamu lwa nsonga emu baba beebamu owamwe yafa baba bebamu twagala kuwa wow ensonga emu kati bwe baba beebamu Haji mutulage ffe olwaliyo tubadde mu Lindako. mirembe gya kuzuukira Lindako. mwekyammwe mukikola ddi kyekibuuzo gwe ekigambo kyo kyonyweza nti Yesu Katonda nedda si kyanyweza Sinawulira. Haji nedda nange kamundeke nyingiremu ntasetereze kakati bw'abanga ye Katonda ate anazuukira sinnakyogerako kati tuli kukufa Katonda yafa twagala tuwabulemu tuli kukufa n'okuzuukira ffenna abali wano tukkiriza mpozi omusamize nti Adamu ye jjajjaffe wajjawo ekibi otyo ne kiyingira mu nsi mu nsi era tulina okubonaabona okuva kwa si ffe abasiraamu kitegeeza ne Adamu mumujeemu wanje mulo kakati tugenze wanje mulo w'abasiraamu okugjawo ekibi ekyo kyalina kutwala Katonda wulirizaako kufuuka kibi Katonda yeefuula Allah teyefuula ono ffe tugaye nti kitwala Katonda kufuuka muntu n'abonyaabonyezebwa atwale ebibi byaffe akomyewo oli eyabula Adamu era nyiriri weeziri bw'osoma moderator onaasooka Wuliriza. Sokolindeko point of information wulirizaako lindako kikugira mmwe Ng'okaayana nnyo. wuliriza tugezaako okuwabulaŋŋana gwe bw'oba onnyonnyola bya bulokole bya buseveniside nyonnyola bibyo anti yenyinyonnyodde Katayinza bwe onyingiddemu n'ogamba ate ntya nti si oyo anya okiyingidde ŋambye Adamu bwe yayonoona nga kitwala ye Katonda yennyini okufuuka omuntu atufiirire noga si yeye gwonyingiddemu nze mbadde njigiriza byaffe asokolinda okubuuza nti gwe Katonda yeefuula ebyo era gwonyingiddemu nze nzikiriza yeefuula n'afuuka omuntu n'abonyaabonyezebwa n'ateekebwa ku musaalaba ogw'ekikolimo n'afa n'atiikibwa n'azuukira olw'ekikolimo kya era agamba mwe mukiina yes era agamba abanazi Mungu tumwebaza okutuwa obusiraamu mwe mulina ekibi kya Adamu n'owulira obupangukufu bw'eggaali genda mu maaso bannamwe babadde boogera nga mwadde mwogera nga mwagala musanvu mu ssuula ey'okutaano ey'Abaruumi egamba bweti kubanga kizibu omuntu
okufiirira omutuukirivu kubanga omulungi mpozzi muntu aguma n'okufiirira naye Katonda atendereza okwagala kwe gye tuli kubanga bwe twali nga tukyali mu bibi Kristo n'atufiirira n'afuuka ekibi ku lwaffe kale okusinga ennyo kaakano bwe tuweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe tugenda kulokoka obusungu obubwe kuba obanga bwe twali tukyali balabe twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'omwana we okusinga ennyo twatabaganyizibwa tulirokoka olw'obulamu bwe obwani obwa Kristo eyafuuka n'abeera gye tuli era kitegeeza ebyali ebyange ebibi Kristo bali bwe baamulaba baalaba mubbi ate Setaani yayita mu Bayudaaya ng'abalaga nti obubbi bw'abalaba obwenzi bwani obwange obubbi bw'abantu eyo yenjiri bwe bwatwala Kristo n'afuuka era ku musaalaba yaliyo uliriza yaliyo ng'alina ekibi kyange ayina ekyabalaba ekyani ng'ensi bwetyo bwemulaba n'abaana abatannazaalibwa kaakati era n'abalizaalibwa mwebale nnyo byonna byatwalibwa luli bwe kyolina okukola kiri eki kukkiriza Yesu Kristo nti yatwala ebibi byo omala omukkiriza banowaabwe teyatwala anti kyetugamba kati tolaba kati atannafa kitegeeza ebibi olina kukwata nsimbi nokkirira emakka essaala n'ozisaala zisobole okujjako ebibi kyava kwata essente n'alinnya emakka n'azibwako ebibi ng'anaazibwa n'andiga nadda akawere kakati eprosesi y'okujjako ebibi ey'obukristaayo bayibuli ekoonagana Ezekeri 18 olulimi lwakuna agambye emmeme yonoona yeefa toyinza gandi Adamu ate yali Katonda yasonyiwa ulira salla ala nabi mugenda mukwate ensimbi zammwe bakwata ebibi ulirizaako katono ebibimbu birina minzaani ennene eri ya Allah kati bw'oba olina ebibi bingi n'obiteeka ku minzaani eminzaani ya Allah kiririddawe akampe takonjera tawayiriza okijjawo kimpe mu bwino nze nkwadde olunyiriri emmeme yonoona yefa mpoolulwo si kya busiraamu eminzaani eriruddawo tugende mu maaso zisabusolo obuuzaki nde mulumba somesa va mulumba ne kaya Sayyidina Adamu alayhi salatu wassalam bwe yamala okusobya nga Setaani mwaze okumubuuza yenenya okiridde Katonda n'amukola ki n'amusonyiwa ate ekibi kitutumukirako Kristo oli bw'aba teyanunula Adamu kanyogera ekimu ekisembayo Katonda we yayagala ensi eno n'awaayo omwana we Kristo ne batugumbula sigaba tyagamba ti Adamu yayonoona wabula Katonda n'awaayo ka Yesu kaana kattu ne batugumbula kati mmwe abasaddako abaana mubalumbako ki kubanga Katonda yagadde ensi eno n'awaayo omwana w'omu ogwana gwe gu Yesu akaana kakalungi Bukristaayo Katonda yawaayo omwana bakasaddake yawaayo omwana si
sikaana zisabusolo sebo soko linde soko otereze obadde olumwaki yawaayo omwana we saakaana ke era lwaki bagamba Kurani eno tebamanyi gisoma olunaku lwe yazaalibwa baasanyuka alisanyuka ne lwalikola ki Yesu lwe yafa ku musalaba yagamba kiwedde twali tusonyiwa mulumba neyanziza sebo mbadde nsaba okuyita mu ntebe ya chairman neya moderator tetujja wano nsomye olunyiriri nempa olunyiriri olukyama kamalirize nga Ezekiel 18 olunyiriri lwabiri teriyalulidde naduulira tofaayo toyina kyetereza enkola ya wano obutafaananako nakatale n'abali ku malwa omuntu bw'aba ayogera twaga nti okuyita mu ntebe ya chairman paka ewa moderator owanika omukono kyamagezi bo waliwo abatulaba mbadde nkusitopinze n'abatuwuliriza so mbadde nsaba bwe nti nabuuziza ekibuuzo nga kyenjagala njige okusinziira ku mulama gw'olunaku lwali kuba moderator atusengekedde omulama nga gutegeerekeka tuli mu kusanyuka lwa kufa na kuzuukira kwa Kristo bw'aba yafa n'azuukira ffe nga kye tumanyi ne mbuuza ekibuuzo bannange ebintu biri bisatu mu aya gye naleese era nze mwakayani ensirise nga Isa ayogera emirembe gyali kunza olunaku lwe nakola ki nazaalibwa kati omwana ndisi yateeka okukola emirembe wabula abamulabye ng'azaalibwa bwe basanyuka kubanga haji olina abaana bw'oba wazaalako abaana omwana gw'ozadde yasanyuka lw'omuzadde oba gwamuzadde sirika omusamize nze nsanyuka gwasanyuka kuba gwe mukulu aliwo osanyukira omwana okuzaalibwa Yesu naga nti bwe nfa mirembe n'okuzuukira mirembe kati oyagala azuukidde yaba asanyuka oba abalabye ng'azuukira bwe basanyuka olw'okuzuukira kwe nembuuza abasiraamu aya bwebanga gyeri bwetyo mmwe mulaga ddi emirembe n'essanyu olw'okuzuukira bagufuna okuzaalibwa amawuliranga kwa Yesu ng'alanga kyajazaalibwe ebinajja ng'ali ku nsi naye tannaba kufa yagamba inni urafika lindako zisabusolo lindako katono tolowooza nti moderator sirikako katono kati eyo yonna tulabye tujja kuddayo tutaanye kati ffe ne tunnyonnyola ku kino kye tuliko nti tusanyuka olw'okuzuukira kwe kubanga Kristo bwe yafa ku musaalaba okuzuukira kuno ebintu byonna yabiwangula n'azuukira nga byonna biwanguddwa ekibi kyaffe ekyali mu Adamu Yesu n'akyetikka kati njagala kubuuza mu aya era ey'okubiri eri nkyalinze 35 suratul Fatir aya ya 18 egamba bweti mumpulirize bulungi wala taziru waziratul ukhra omwoyo gwayonoona nga mwonoonyi tegusobola kwetikka kibi kya muntu mulala eyayonoona kati ekibuuzo eri waganyo jinyo ate mbadde nsoma ne munjabiriza ate bagisomye ate oba otuza mabega kamalirize oyogere zisabusolo tunula wano zisabusolo soko jewa soko jewa agandi 35:18 kati zisabusolo uli soko ndeko ekibuuzo kyange kye kino nze sijja kusula wano ndeka njogere bwe naamaliriza zisabusolo nawuliriza oba towulirize zisabusolo tuttira programu n'obudde kaakati nze mbuuza mu aya abagiwulidde omwoyo gwayonoona nga mwonoonyi tegusobola kwetikka kibi kya muntu mulala eyayonoona naawe bwe tuzuulayo nga aya bwegambye n'omwoyo mu nsi muno gwalimu nga tegwayonoona gusobola okwetikka ekibi ky'omuntu nga gwo tegwayonoona kuba ogutasobola kwetikka gwe gwakola ki gwe mwonoonyi bwe tuzuulayo ogutaayonoona nga tegwakolako kibi gusobola gamba sikimanyi haji wali ejja kirwa
yawadde obusungu n'asanga anti bulira akatogo naye tulabye nnyo program kyekiginyumisa gobadde tekimanyi nti ebyenzikiriza byafuka byakatemba opesitaleera ku kitundu nasokazina amazina nedda temuntwala eyo munanziramu munaddamu ekibuuzo oba mugenda kukola katemba anti tompadde ayeno ogambye agambye surati 35:18 kati mwekomeko kubanga Allah alina ekitone ky'omujabiikiriza kati mwekomeko zisabusa oba togenda kudda musirika kubanga bayibuli fe buuzo ekibuuzo nti Yesu ataakola kibi newankubadde obukuusa tebwalabika mu kamwa ke ne bakwata Yesu ne bamutwala ewa Piraato nanoonyereza ensonga ekibi ku musajja ono tayina nsobi kati omwoyo guno ndaba nga mu nsi mukka gwe gutaayonoona kati okusinziira ku aya eno bwe tuzuulayo omwoyo guliko obujulizi nti gwayonoonako gusobola okwetikka ebibi by'abalala kyekibuuzo tegusobola mu Qur'an tegusobola mu Qur'an Allah mwoyo Allah si mwoyo Allah alina alina bubezi netali kitonde kyayonona tekisobola kwetikka by'abalala kanyanu kulekaya mukulu Kaya agamba nti abantu okusabira bannaabwe nga bafudde oba okubalombera edduwa tebalina kabafunamu kakati ate omudakiika emu agambye nti ate Yesu ate ye asabira abalala nebivaawo tulabye nnyo si kusabira kwetikka n'abeetikka munanyamba aya ezebbiri ne mutuddamu ng'ensi eyasoose nagizeemu nagambye owabuuza bamusabira ddi negamba nti buli lwetumwogerako aya tegambye nti bolunaku banansabiranga ennaku emirembe ogambye tugiraba ddi buli lwetumwogerekulindako aya egambye ekyo egambye olunaku lwe nazaalibwa lumu n'olunaku lwendifa n'olunaku lwenzuukira tegambye nti buli lunaku kati nembuuza ekibuuzo kyewabuuziza kitegeeza kifu olw'okuba mu busiraamu ne Qur'ani nti teyafa teyakolaki teyafa wamakata tanaba kufa kakati omutendera guli gwosaba ogw'okuzaalibwa emirembe ogwotulaba nti bamugimwogerako bakiri yakolaki kyokka giri emirundi ebi tebannagikiriza nti yafeera alituke bamulindira lwalijja okumenya emisalaba n'okugirembekakati kitegeeza nti ate obulokozi gyebuli kati kiba tebamusabira mirembe olwokuba nti bamulinda dde amenye emisalaba n'embizzi ate tafanga kati kiba kitegeeza nti ono oli kyasaba tekinnabaawo mwami Sonko lwaki mbalemeddeko bannyanukule mu aya eyo aya egamba mazima nze ow'okufiisa 3:55 inni mutawafiika lindako warafiuka ilayya bwe ndimala okufiisa nkusitule nkuleete gyeni now my question isa ali wakati ali mu ggulu yagenda atya gamulamu aya egambye etya egambye nti ajja musitula lindako mutuma Muhammad ali Madiina si mu ggulu atali mu kayalindako aya egambye 3:55 mazima nze ow'okufiisa inni mutawafiika mazima nze ow'okufiisa lindako warafiuka ilayya bwemala okufiisa nkusitule nkuleete gyendi kati ekibuuzo kyange okufa n'okugenda mu ggulu okumusitula asooka ki yabuuka amakyo omukulu hajiddamu ekyo nyanukula mu lukulu mulumba mukulu mulumba buli kiseera lindako buli kiseera olemwa okutegeera ebyawandiikibwa lwa lulimi kale nziriramu Katonda tagambye
nti Yesu yasooka n'afaako n'azuukira ate agenda kuddamu afe aye teriiyo tusome aya eri eyogera omulundi ogwo simanyi abasolo gifulira ku screen wali 35 tusooke afa omulundi gumu era azuukira omulundi gumu tofaayo katugiteeke wali ku lutimbe kituleeta wano tuli ku lutimbe katugiteeke ku lutimbe enze egirabe tusooka ne ziri bbiri bwe tubadde twogera ku nabbi Enoka Idirisa aji nedda tontwala yeyo tofa nedda togendayo tulemere wano bululwe mugatte ebintu bingi mwe nnyini mubula ne Idirisa yagenda mu ggulu nga tafudde kengezako okwogera tewali akiganye ekyo Idirisa yagenda mu ggulu n'alemera nayo Edirisa yagenda mu ggulu Edirisa y'omu ne Isa agenda kuddafe agenda kuddafe Idirisa agenda kuddafe munsomere okay 355 producer nyamba oginoonya Edirisa tagenda kutimbagano tugifuna agenda okudda Yesu Kristo era batugambye Yesu Kristo ke kamu ku bubonero bw'enkomerero katusome ebitukayanya byawandiikibwa ate tubirina katika tubisome producer tuyambe nze yange ngituse ogifunye ogiro soma nga botugi idhikala Allah ya Isa 3 Qur'ani 7:5 yes Allah baba talimba ngatazanya chanisi nze kansome aya antikali inna Allah egamba ekyakimenyewo indi mutawafika ononga yaganya okumenya Katonda amanya azanya cyane ononga yaganya okumenya wekyakaana n'ogwana ono lwaki wamulemeddeko wamasoma 7:5 lwaki omuntu avoola anti linda kigambe musiramu munno anti nja kumenya wonga kimenyewo ekyo tetukimenyewo nga nsoma aya nkimenyewo kansome aya oba kivaawo idhikala Allah ya Isa inni mutawaffika warrafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum tahtafun jukira mu kiseera Allah we yagamba nti owange Isa mazima nze ngenda okufiisa nindako jukira mu kiseera Allah we yagamba nti owange Isa mazima nze ngenda okufiisa entuuko yo ng'etuuse era nkusitule nkuleete gyendi era ndi wa kutukuza kujjemu abo abaakafuwala abatakkiriza era ndi wa kussa abo abakugoberera waggulu w'abo abaakafuwala okutuusa ku lunaku lw'okuzuukira oluvannyuma gyendi yeeri obuddo bwammwe oluvannyuma lw'okuzuukira olwo ndyoke nnamule wakati wammwe mu ebyo bye mwali mwawukanamu naawe Allah agamba nti nze ow'okufiisa bwe mala okufiisa oluvannyuma nkusitule nkuleete gyendi ekibuuzo kyange kiri wano Isa okufa n'okusitulibwa okugenda mu ggulu kiki ekisooka asooka ki ku luno yasooka ggulu kituufu yasooka ggulu kino kyayogerako kirala kubanga yagedda wano yali tannamutta ajamuzza obuusa ekibadde wansi ekidda olwokubanga wakomerera Yesu kyova oyagala omuyita kyanisi gwe yakomerera Yesu kyova muyita kyanisi Allah anyumirwa emizannyo Allah yeyamuwa amaanyi tubegayiridde bwe muba mutuwadde okuzanya kyanisi yakanaye kutubuza situli kulya kyanisi tunyonyola busira babya kyanisi tunyonyola busira makolo ogamba gye kyembalejagala okubalubanyonyole abakristaayo kino tukivuddeko ekibe ekya Kayini kyasigalayo ekyokuta okitegedde kati soko indeko mulumba so indeko wani ye Yesu kiyajjawo
kale bajja kuddamu. Okay, Haji, so yes, abange tuwuliziganye bannange tubadde ki? So Haji kyogamba nti engeri Allah gyatwalamu Yesu ono Yiiso ono yanjawulo nnyo nti newe kituuka mu kubanga yamugamba nti nja kudda bwe mmala kusitula nkuleete gye ndi kati si bigambo bya Allah anti ze kabatubuulire kati Allah yatuuka ne yeekuba n'agamba nti nfo ky'okusooka okufiisa kansooke nkuleeta eno gye ndi. Allah yeekuba anti kitegeeza yeekubye. Subhanahu wa ta'ala Isa nange ndi wakukola ki? Ndi wakufiisa naye nga maze kumujjambano abali bagenda okumubamba ku musalaba n'abusitulanga mulamu. Njagala kuwulira bali wabweru kati bwe mutuuse. Producer mpa abali wabweru. Kyemmanyi tomanya bya busiraamu. Yesi kya busiraamu. Nze manyi bya Chinese. Nali nakulako matatu. Ali mukuvoola onavoola tetukkiriza kuvoola wa soko linde nedda Haji ne Sheikh tukkiriziganye. Haji ne Sheikh omuzannyo guno gwe bagamba oba gwa Chinese oba mupiira oba ki abagizannya ani abawa obuyinza okugizannya? Ani abawa amaanyi okugizannya emizannyo egyo gyonna? Okay, bwe guba mupiira oba kuzannya mpiki oba kuzannya Chinese nga mukaya bwagiyise ani akuwa amaanyi okuzannya? Soko olinde ani akuwa amaanyi okuzannya? Soko olinde gwawulwa anti ani akuwa amaanyi? Anti ani akuwa amaanyi? Ani akuwa amaanyi? Soko olinde Haji, ani akuwa amaanyi? Ani akuwa amaanyi Haji okuzannya omuzannyo gwonna? Okay, weebale nnyo. Kati gwe bw'abanga Allah asobola okuwa amaanyi okuzannya Chinese, lwaki gwolooza tasobola ye muzannya? Allah lwaki olooza tasobola muzannya nga gwe omuntu gwe yatonda akuwa amaanyi omuzannye ye n'abanga tasobola muzannya? Katonda bwe tuba tumwogerako tubeera beegendereza kwebyo byaziza naffe ne tubiziza ku mulamu abannange. Obwongo bwo bwe buba bubuze naffe tukyali ku mulama wennyini. Ono abadde abuza program tetujja genda mu nsonga egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yajjawo Yesu Kristo bwe kapa n'amutwalamu. Ekyokujjawo era mugamba ekyokujjawo teryakiganye. Wuliriza amugamba ng'ali mu ggulu nti yeye w'okumufiisa ate oluvannyuma amusitula amuleete gy'ali. Ekyakyogera nga Yesu ne mu ggulu gy'ali yabyogerera mu ggulu si ku nsi. Bino bye tusomye eno aya Yesu ali mu ggulu. Bannange katunde mu aya yakka Yesu akyali ng'ali mu ggulu. Wano yamusitula n'amujja mugana agatugumbuzi ne katamubanga ku musalaba. Katono nnyo abooluganda nze nsaba busabe buli Yesu lwabanga yasitulwa nga tafudde ku musalaba ntibwa tewali bulokozi. Anti ekyo kicupuli kya Isa kye nabagambye. Anti kye nabagambye. Kati obulokozi olw'okuba nti obulokozi buli mu kufa n'okuzuukira. Yesu bw'abanga ddala nga bw'oyogedde n'ekyamuleeta abantu bonna bakkiriza mu Yesu Kristo nti bakkiriza mu bulokozi mukkiriza enkoleero nti Bayibuli eyogera ebitali bituufu ezaaza Adamu omwana babiri balenzi naye tereeta muwala erina
ebaleeta omuwala nafumbira abawala gye bali Tuveni kwa Adamu tudde ku kino. abawala ebaleeta era ali ku line ogwo nagwo omulama tujja togamba omutuma asinga Adamu Mwami So, Kaya. Kampere ali ku line bamayogera Chupuli cha Isa. Lwasa Mayinja Isa kichupuli. anti kale alo Okay. abantu balemera bulo Eddiini ya Allah wangi oyagala kubuuza agambye nti Isa ali mu ggulu ne Muhammadi yafa simanya ali Madina kati ku bombi ani gwe basinza ani abakusewa kati lwaki towagira Enoka yagenda mu ggulu naye Enoka yagenda mulamu Enoka kale kakugamba Enoka atanagenda mu ggulu wuno ava kyanja. I want those Muslims to show us where it is written that Jesus didn't die. Ndoza eno yennyini gye tubaddeko 3:55 nti Yesu teyafa. Lwasa Mayinja wangi Wow. Hello. Mukama ebazikwe Amina ani ono ono Gerard Mutondwe nsanyusa okuwuliza kitalo nnyo kitalo ddala abantu abo ebbanga lye babeeredde awo tebategeeranga nti Yesu mulamu era bakyayogera nti Yesu teyafa ngira yagenda mu ggulu naye nze kyenjagala okubabuuza abasajja abo abalina enkofiira ku mutwe Yesu bw'abanga yagenda mu ggulu nga mulamu nga tafudde era bw'abanga agenda kukomawo awase azaale abaana ate nga bamwe batugamba nti Yesu agenda kukomawo atwale abantu mu ggulu abaffe bagenda okuwasa bagenda kuvaawa oba gwagenda okuwasa agenda kuvaawa ng'ate akomyewo okutwala abantu mu ggulu kawungeza akalungi bagenda okuwasa bagenda vaawa Isa wa mwajja ono Allah bwe yabuusa amacho Katonda atugamba nti oluvannyuma komawo takomawo kujja kulokola akomawo kulamula mwaba abagamba nti Yesu Katonda n'abagamba nti Yesu mwana wa Katonda yajja okusalawo eggoye kyekimukomyawo ku nsi kuno Yesu okujjawo eggoye olw'okumuyita omwana wa Katonda n'okumuyita Katonda akati abamuyita omwana wa Katonda ate okuwasa ebyo sijja kukyogerako oyogedde kya Bayibuli yogera ekya Korani ekimukomyawo okujja abamuyita omwana wa Katonda bannange Yesu akomawo nga mulamuzi era temwesula alikomawo nanga Korani bwegamba soko linde Korani bwegamba Korani bweto bwegamba Korani bwegamba oba Bayibuli bwegamba ozemu nga Bayibuli oba nga Korani okomewo gibali fakumbaina kalu fi yaktalifuna zisabusola tuyambe si buli kibuuzo nti ate okukiddamu bw'oba totegedde ekibuuzo olyabuuza ebibuuzo bibiri nebyozeemu ekyokuwasa okujja kaso sijja kikuwasa ekibuuzo kyozeemu oli si kyabuuza tuyambe Isa bw'anadda anaawasa oba taawase sijja kukyogerako kitegeeza akomawo okulamula okulamula temwesunga olaba naawe kikulemye ali kulayira Katonda mukiguddeko musajja yandibanga mutuufu kyanisa amuzanyira ddala Lwasa Mayinja kale sebo nkuwulira nkuwulira yogera sebo bale kuweereza bannaye kale abasajja abo abamu ebintu ebimu Daniel Katonda yamuwa obunabbi yatulaga nti abantu abamu ababi tebalitegeera bigambo ebyo kati abantu abamu tetaaga babuulirabuuliza bigambo wabo tebaliyedde okukola ki kutegeera tukuwulira sebo
twale tukuwulira. Emmanuel wakawo butuuse oli ntebe otuwuliriza. Thanks for the program. Bwe kibanga abasiraamu abalemeddeko nti ne Enoka yagenda mu ggulu nga mulamu, ebyamwogerwako bimu ku byayogerwa ku Isa, Yowaabu ababuuza nti basiraamu mmwe bwe bamulemeddeko nti Enoka yatwalibwa mu ggulu nga mulamu, Edirisa, ebigambo ebyamwogerwako byebimu byebyayogerwa ne ku Isa. Ekikulu abakristaayo n'abenzikiriza endala njagala mu kitegeere ti Katonda atuma bannabbi be mu ngeri ez'enjawulo mu bintu eby'enjawulo. Kati obunnabbi bwa Edirisa oba Enoka bwali bulala, era ye yennyini ye yasaba Katonda n'amugamba nti mbadde njagala ondage ku ggulu, ondage n'omuliro, ndabe abantu ngenda babuulira ebyo biriwo wantegedde gye bakola ki gye balaga tubisomawa mu hadisi kadisi za kati haji awo wennyini nga bw'oyogedde bw'otyo yensonga lwaki naffe tubanga tuli mutunuulira Yiso Allah gwe yabuusa eddaala ly'okufa n'amutwala. si yeka ne Eriya Tofaayo gwe tofaayo kyobala abantu bali kwebuza kijja kitya nga yamwogerako bulala ng'azaalibwa naga agenda kufa ate olumala n'amutwala butwazi. Kyobala abantu beebuuza kubanga obunnabbi obuli ku Isa bwanjawulo ku bwa Idirisa. kituufu buli nabbi abeera n'obunnabbi bubwe. So mulumba we yatandikiddewo emmaliriza nawo olwaleero nga tugamba bwe tuti nti Yesu w'abano bamulumba gadde bajaguza olwaleero nti yazuukira mulala wanjawulo nnyo wa Quran. Era ekituufu bamwogerako yanjawulo nnyo Okikiriza okusinziira ku nti by'obusiraamu. Isa wa Quran si ye Yesu wa Bayibuli. Abayo omu naye bye bamwogerako ebyo bamwogerako byebirala. ekisinga okunuma Yesu yagenda n'ebibi byaffe Yisa mulokozi obutemu bwasigala obwakanya. Yisa mulokozi